kati natuuka mu mbeera ng'emirimu ku sayidi yange kyewuunyisa ku sayidi ejjange ne gikendeera ng'abalala bakola ejjange ne gikendeera nga sikyakola owa piki ayagala ezize owa apu ayagala ezize nembeera awo owa piki n'atuuka okumanja ssente ate twakola endagaano nina omumalayo piki nawunzika piki nzeewoze kuba yali mu South Africa tebazannya ate abazungu tebazannya batta kuba wano emmundu ziringa wonoogenda n'ogula akasoda ku dduuka emmundu wano ziri gyere baziyina emmundu buli muntu gw'oyitako wabaawo abalina emmundu kati mu South Africa nantiisa nangamba oba tozasoserezanyo ngenda kusiba biki nentyamu munsimu eri siina bipapula ndyawo neeyiya nayina okwewola ssente mmaleyo wa piki mmuggyeko ntobe n'ebbanja nga nnenneeze n'essuubi njaddi malayo kumbe kyonna kye baakola tekinzikiriza abaana ssente nembeera mu mbeera eyo abakubanja bagamba oba tolina ssente tuwa amagoba ovanga okuba nga buli wiiki onoonya amagoba ga 60,000 naye ogawaayo kati ng'okugambye mbu obukadde butaabo owaddeyo amagoba ga 60,000 ze bakubanja tezeetoolako kugamba n'entuuka ofuuka bizinensi y'abantu nga buli wiiki olina owaayo 60,000 naye ng'obukadde butano bukyaliwo tebuvaawo tebuseetuka kati nga nina kukolerera ebyo nentuka obulamu n'ekyawa nenjagala okwejjawo era nali maze n'owandiika embaluwa gangireseewo ngenda waliwo ababangala be balina obuduuka buno wawo n'ogamba abatunda bucakalacyakala ebyabangaladeesi be balina wano tewaliwo ataliiwo gwe buli gw'omanyi buli ggwanga ly'omanyi mu nsi yonna wano weeriri eno nkiddukiro ky'aboonoonyi buli nsi weeriwa actually eno eringa Amerika ya Afrika lwakuba munnange abazungu bagyefunze n'ensi era amateeka be bagateekawo era toliwulirayo mbu batta omuzungu abaddugavu fe abedda kubanga baagala mukendeere ensi bagifunze kikyagaanye bugaanyi naye kibaliko kati neba mbeera eyo mba mmaze owandiika akabaluwa ngenda va Bangladesh nfune akatwa wano waliwo agamese ganene bakuba omese bwe Uganda emese za wano nnene nnyo ebeerula nakwenkana kapa nene waki nene zirya bulungi ebintu wawo bimanye ebyabazungu emmere bya wano bigeza kati emese za wano nnene kati neŋŋamba akakatwa baakaŋŋamba kakkirawo ogenda ogula nsimbula yes mmaze n'owanika akapapula mba nsimbula bwe nti nga onoobeerawo n'owulira ekyo nga kigatugeza tekiri munda yange naye nga eddoboozi liri kuba naliwoozekka mu lumu mwetusula nga liri mu lumu awo naye ng'owulira gatokigeza nze simana kyanyambala nga nzingazinga kapapula nga ngenda mu toyi kafulaki nga mbivaako ne bye mbadde ngenda okukola nga mbeera mu mbeera eyo nabe mbeera eyo ng'era kidda wette agamba waliwo gatokigeza waliwo agamba wette eyo nkututte wala wano naakawona accident 10 accident ezo 10 engeri gye zijjamu zeewuunyisa ebiseera ebisinga omuntu oba ovuga piki batera kugwira ku mukono gwa lefu simanyi oba ndi mutuufu epiki weba egwa ekigwo ebiseera ebisinga egwira ku mukono gwa lefu tegera ndowooza amaanyi oba gye gasinga okubeera kukyusa giya eno biki kati guno gwa rayiti gutera kubeera ku buleeki kati buli weeserera bweti ebiseera ebisinga engeri yoba ogikutte bwoti kuba ne wooba owedda ebiseera ebisinga amaanyi gasinga beera ku mukono gwa lefuti wetera okugwira ebiseera ebisinga kati ate ku nze yagwiranga ku gwa rayiti kitegeeza ki kati bwe yagwiranga siyinza kulimba kuba ne kati simanyi nze piki eno bukyanga ntaniko givuga sigwiranko ku mukono gwa lefu ndowooza mu kulowooza kwange bwe tudda mu bulamu bwaffe obuliwo omukono gwa right gwe gulina amaanyi okiwulira n'okugulu pulira kati ndowooza abaakola bonna bye baakola baayagala balemaze ebintu bino bibiri nagwanga piki yasinga okufuna obuzibu nga nze nnubukako katono kati yokka piki weefunye obuzibu nga sente zogenda oteekamu muganda wange okitereza nyingi
etandikira mu 3 olokola mmeka nembera mu nagambe buli wiiki ekyenyo nali nga nkola emitwalo 5 n'enkaaga naye accident zitwala 3 ku 4 okutereeza piki sinze pulira nze sina bujjanjabi bwe nali neetaddeko empona nzekka kuba tebwalinga bw'amaanyi naye obuzibu businga beera ku piki yennyini naye nga ekigo ky'oba ogudde omuntu waba akwetegereza ng'ogudde yeewuunye engeri gy'oba oguddemu ngeri accident eri fani tetegeerekeka ng'obanga omuntu kwogaba aba alina kye yeekanze bambi n'agwa naye nga mbadde nvuga bulungi kati wano abaana tebatera sukka accident 3 nga toli mufu era kizibu nnyo okuwona accident 3 wano South Africa ku mulimu gwaffe guno ng'oli mufu oba mudduka nnyo ebyo bibaamu naye omuntu woba otegedde obulamu bwo n'ensi gy'olimu olina okugoberera amateeka kituufu mwebali abavuga awo ate ekirala bano abasajja bavuga bubi ku makubo kuba bakimanyi buli ali mu piki mugwira kuba guno mulimu tugulimu Abanauganda, Abazimbabwe, Abamalawi, Abakongo, Abanigeria n'Abamozambique abatonotono kati ate ffe bennyini twewalana aba South Africa baga twakowa abagwira naye ate obukyayi babuteeka ku baddugavu era simoba waliwo okwekalakasa okwaliwo babaga abakoya abagwira balyoke babbe ebintu abantu bangi baafa kati wano batukigomya nnyo abasirikale batukigomya bakwata baagala ssente bwe bakwata ntolina ebipapulo bino bawa akakadde kamu ake Uganda kwegamba tutambulira mu nsi kwegendereza nze natuuka ekiseera nga neetamiddwa nengamba kuba kudduka ku bantu bano benneewola kanziruke nensonda ssente bulungi nnyo ssente ezinkomyawo oba osobola olinnya ennyonyi abagezi bwe bali bakupangira n'olinnya ennyonyi era ndowooza ekinene nnyo kabanga kakadde kamu emitwalo 8 okuvaayo ku byonna byofunye okuvaayo ku bizibu byonna byofunye kuba akakadde tusobola kasonera myezi 2 ne kagaana era bw'okyogedde kizibu oba oba ogambye kusonda mu myezi 2 oba olina oba osonze mu myezi 2 kale nga toli sirias myezi 2 osobola osonda akakadde kamu mu emitwalo 6 kati weewa nnyo okwerumya era myezi 2 osobola osonda ezo ezikuzo naye waaki nalemererwa okudda buli we nasondanga ssente ziba ng'ezijjira ng'ekizibu kijja ekya piki kati ng'ate ssente zidda mu piki naye neerabidde okugamba piki eri eyasooka natuuka nenjejjako nendowooza yeriko ekizibu ng'efaafa nempa omusajja ssente ze ne tukutuka ne tuvaawo nenfuna endala empya era ya mu South Africa naye kali tampisa bubi mba naakagifuna wiikisi 2 nenfuna accident era kigo kyekimu ebigo bino bifaanagana omuntu ayinza okugamba kijja kitya nange simanyi n'ebigo bifaanagana engwa gyengwamu y'emu naye ereka piki eyonoonese okudda Uganda ngamba munnange andi era bye nkugamba nti nali nsonda ssente ezandikomyawo piki efuna obuzibu omugaga ngamba gikanise piki yange okuddamu wewole odde Uganda obasasule okwawulawa Uganda ng'owera Uganda akati kino nzooza nja kikubuulira naye ndowooza abatono abayinza okkikkiriza bw'obanga tolaba ngu kye bayita ddogo erya sirias oli ayinza okuwakana bazadde abange bayogeranga bw'oyogedde ne bayimirirawo okunneewolako okuneewolera nveero yes bagenda nga bagenda nasingayo kasoloti kaabwe kye balina mpulira ne bamugamba tugenda kuwa ssente enkya olwo baagala kwewola obukadde 5 nga muzeeyi alina ebirala byagenda okukola nga tujja buzzaawo bamperezeeko n'ezange omanyi okutuuka enkya netiwaka neyeekyanga akiya banka yesebo
nga woosese kwene emboozi wemba nyinya omuntu amanyi kibayite eddugu yajjo kitegeera netiwaka yekyanga olunaku lulamba omusajja n'abagamba mukomeewo enkya okukomawo enkya nga byebimu muzeeyi n'abikoowa kati kino nkikunyumiza muzeeyi alaba bigaanye mu mbeera gye ndimu abamanja bali bize muzeeyi ng'ateesa bw'ati ye ng'agamba beweewolako olwedde bannayuganda kuba kituufu era bannayuganda be bampola ssente ezo n'agamba okudduka nga tosasudde ssente z'abantu kibi nnyo ekyo kiba oba oyongerako bikolimo owulira n'agamba ngenda tunda ettaka lyange kwaliko n'ennyumba zinnaggwa ndoza litunda obukadde bwali 3 lyali awo nakirebe n'aweereza obukadde 5 bwe baali bammanja ati saawa zino yagula eddala eyo ebusunju era ennyumba yakagisitula naye buli wasitula ennyumba ekomaawo kati ampeereza sente abasajja mbamaliriza ompulira kino kyenjogera sikyadda nnyo omwezi gumu emabega mwezi gumu ne wiiki ziizo bwe baziweereza sente ezo mbasasula manya omuntu awonye ne baŋŋamba noonya sente oba oli awo embeera eyinza otereera nga mo tebakkiriza nnyo bya ddogo nga obamayi baalokoka nnyo ngezaako mbalaga ne mbagamba singa si ddogo kino na kino kyandibaddewo ngenda weza emyaka 3 sirina kye nnina mu bulamu waliwo kirabirewa siri muntu mukyasaze nengezaako basomeramu kale taata n'abanga akkiriza n'agamba biba biganye nga sente ziganye tozituddiza noonya zikuzza nsasula nga wiiki eno wiiki etandika muganda wange bye nafunye naogambye ebyembi bisekerwa natuse kyandingamba kirabika ndi wakufiira wano nabadde naakamala okusasula nfuna akisidenti endala ono piki ate yayonoonese nnyo ekisusse paka kiri kiribanga ekigamba togenda va wano nga ate kino siddamu kwewola kusasula gundi kutereza piki kino nakikoze n'abazadde saabagambye mwana ade saba bateeka ku stress bamanyi okomawo ngamba kambiriwe nali baliriddemu ne mbagamba embeera erabika eno esusse ku ntegeera yaffe kati bulijjo tumanyi bintu bino bivaawa mu kyalo kituufu era waliyo ebivaayo bye bakola kumbe waliwo ekirala kye tutaamanya ekiriwo ekyoli omusajja bawa muganda wo yes mukulu yafa naye ng'ate alabika mu kufa ate okuba ayinamu omukono era bizinesi yageddiza bulungi nnyo akola buli kyayagala kati nga mu kyalo eyo naye taata wange omuto alina mukazi we nga wono gaaba omukyalo babya n'abakazi banjawulo kati kazi ni brada wange gwe tubadde tutambula naye mu nsonga zino nakaane tukoze tutya ofe mu mbeera eyo ng'agamba kambuuzeeko ku mukazi wa taata wo omuto mu kyalo oba oli awo alina omuntu gw'amanyi mu kyalo eyo asobola okutereeza ye ssebo ng'agenda era ye yatugambye omusajja okusinza bwe yabyogedde omusajja kubanga waliwo omuntu ogamba awo ono alabika alimba ate ng'oyo omukyala yali tamumanyiiko kubinkwatako oba nali nkoleddeko wano yali tabimanyi nali saabimugamba era nga tebabimugambangako naye omusajja we yakebedde yayogedde byonna ebinkwatako nga bituufu era ye yayogedde munnange omwana oyo balina kye baamukola bwe yali ava wali ku dipo balina kye baamukola ate baamanya mbu alina eyo bongeramu bwongezi kati talifuna sente zize agenda nga kukolerera mabanja ng'asasula balala obulamu natuuka ekiseera neninda bulinzi lunaku lwenfa essuubi lyanzigwamu ngezezaako buli kimu nze gwolaba wano munaabya amadagala gesibala kubanga n'oliwo abaana abasoga baleeta amadagala nga woobimanyi eno ensi si yaffe abatwalamu munnange beekolako oli nangamba mwana embeera gy'olimu akukolera nalikola nga bwaŋŋambye nalirabira ewiisi 2 wadde okukyukamu weekati akatono tewali kyakyuka nze nguze sisoloti nateramu mala mu dduuka lya muyindi buno obubaani buno obw'abachina omuyindi yabunguza nguze obubokisi ninga oba ali mu kuzannya tewali
kati omusajja yakebedde agamba noonya emitwalo 20 tusooke tukwate kyebakukola ki kyebakuteekako ekiziba amakubo g'essente. Kiri ekintu kibanduza ng'ekitegeera we nadde nsubira ofuna esente eziweereza ate nazifunye. Kwega buli kimu kitema pulaninga bakirinnyamu. Kati natuuka neŋŋamba nkole ntya nze mbadde ku social media okwo ngezezzaako okwagala oyingira ebya Illuminati lwambeera eno. Era ewajja essimu yange ey'omuvubuka eyadde anyumya ku Illuminati. Ndi stress simanyi kiddako ndi awo bwe ntunuulira embeera eri ewakambi bwe ntunuulira nze kinnuma abamu bakusomera abaategeera bagamba yalina ssente sirina wadde kafooko waka ndi awo. Kati Muzira Kisanga avuddeyo n'agamba ayagala ennamba y'essimu nti muwe mwogere. Sirina buzibu ku mbeera gyenna. Wabadde onsaba ennamba ya Kalipiro. Wabadde onsaba ennamba ya Kalipiro maani oba wali omukubijeko? Namukubirako naye kale nga omanyi munnange abasajja abo si bangu bakutuukako. Basobola okukola naye si bangu ate n'oluusi agenda okugamba funa akasente bwe kati nga tokayina nga ku mbozi gye nyumizza ogenda omugasi kalina kuvaako buvi agamba oba oli serious. Kati bino omuntu asobola obitegeera ye muntu asobola otegeera embeera ng'oba yali agiyiseemu asobola otegeera oba ng'awuliriza. Yes nasobola otegeera n'amanya munnaye omulenzi ono kamuyamba oba oli awo alisiima wanze saawa zino newuŋŋamba gundi mpayo emitwalo 5 sigirina nze n'essimu gye nnina gye najja nayo okuva we najja nosigulayo ku ssimu mpya. Ebyo byonna mbikugambye teri kisinga kunnuma. Abaana abazze tetuli mwezi gwa 8 tuli mu gwa 8 waliwo abaana abajja mwezi gw'okubiri nga mbalaba nti naye abamu bambuze ne poloti nze agenda mu 3 emyaka ogambye ne fooko sigirina. Era abamu bagamba nti kenkozeeko kaŋŋende nzireyo omwaka guno naye nga gwe wayagala ovaawo biganye buli kyoyiiya biganye. Nze ku kkubo nvaako ssaawa 6 eziba 7 nkyali ku kkubo nnoonya kasente naye nga zo zifuna osasula ebbanja lino ate munnange kankubuulire lwakuba kadina emyezi mibi okuba kino ekintu kijooga. Wali webadde tebannampeereza miliyoni 5 nga munnange ez'amagoba g'abasajja nzifuna bulungi nnyo. We namaze osasula emirimu ne gibula ne gikendeera kati n'abamanja paka kati ez'amagoba ozifuna ezaabwe naye tekikukkiriza kufuna ssente zonna ozisasule. Kati saawa zino ffe oyagala tutuguse tutya namba yo toyagala gigaba oyagala privacy. Nedda kiri bwekiti ŋambye waye katombulidde bulungi. Nze namba nge siginaamu buzibu kuba mu bulamu bwe ndi mu ssaawa zino bw'amaziga kufana kuwona. Ennamba bw'obaayo Muzira Kisa ng'asobola owuliriza byenjogedde nga bimukutteko nga alina engeri gy'asobola okunnyamba okuva mu mbeera eyo musaba ayambe. Naye embeera yo njogera oli ayinza omulanga ng'ayogera ng'omugumu kino nkiyita natuuka n'enkapa ng'embeera njiraba bulabi. Ekyokuzaako sikimanyi naye n'abagezi bangi abajja ofuna ennamba yo bakufere be bakufera. Kaakati kituufu kubeera mbayiseemu kubeera ne wano weebali wano abagezi Abannayuganda bangi bakola omulimu gw'okufera ate wensula waliwo agukola. Kakati tricks ezimu nzimanyi osobola omanya mbu ono mufere wadde siri mugezi nnyo naye okusinziira bwe banfeze ennyo obaako n'aidiya n'omanya nayo n'alabika alimba oba banfezi. Nsoma ennamba yo oli aba ayagadde okuyamba akuyambe naye weewala abagenda okukubira amasimu koze era bajja kukubira. Nsoma ennamba ayagadde okuyamba akuyambe. Kakati annange n'aba musanyufu
nga bannyambye ngisome kati gisome kati kuba n'obudde no bulayika buzi nsome ye taata nkuwulira. yes eri plus 2779 102 97 085 oba njiddemu oba bampulidde giddemu taata gumu eri plus 2779 102 97 085 nasanyuka nga nfunye ku buyambi bw'abannayuganda bannange kubanga nze embeera gye ndimu yeeyo si nnungi. kale katambuze emboozi eno eri abanaagiraba naawe oyongere ogitambuza. kale ssebo neyanziza nnyo okumpa akaddeko mukama akuwa omukisa kuba mu byonna katonda abaawo era kituufu balowooza musiina katonda ali mu nze yinza oba mpakanya ebimu naye mmanyi katonda waali. nsaba abankuumire oleera okuwangaala munnaye nga tulaba kamwenyumwenyu. amiina. Ssebo kale sula bulungi taata. tule bulungi kale ssebo neyanziza. sigenda kwongerako ebyen media mbirabye oba mubiwulidde byonna ebibaddeko naye nsaba tufunemu ekyokuyiga. Abdul Musoke ge gange sigenda kwongerako kintu kyonna.